okutyo ogende wa jjajjaawo oba yazaala maama we jjajja atandika okutyoboola taatawo atugenga bwe yali omwavu ng'asula na mu baganda be. I think chicken, you are not helping this situation. And let me tell you, chicken, it is very bad for people to discuss your family. Bo nambeemu yeebuuze bonna be yabadde nabaawo ku seeti basakozi bo basobola okwira bamaama baabwe amasimu ku mpewo kwabo bonna be yabadde nabo nambeemu akyebuuza kuliko asobola okubira maama w'essimu ku mpewo n'amuteeka ku lawudi. Ekyo twali tubagamba nti omuntu aba afiiriddwa muweemu ki space. Kati bannaffe abamu baamala kufiirwa ne bategeera obulumi bwaki era mbalaba boogera funa ebirooto jjajjange yannuma kubanga naawe otegedde kufiirwa. Amagezi gakuweebwa munno nga ye tannayita mu kyolimu. Simon, it is very easy to advise somebody. Nze mbadde mu bintu bya family ebyo mbimanyi. I'm a victim of family problems. But if you want to solve family problems, keep quiet. Family tebaji tereza nga bw'otereza bufumbo nti oyombye ne mukazi wo. Family tebaji tereza nga bw'ogati nyombye ne sayimo. Chicken ne bwafiira wano eri yewaabwe gye bajja okukola ki? Omwana gwe yazadde n'omwana n'omutuuma erinnya. Exactly. Jjajja nambeemu. Kati chicken mwana muto era maama we yamugamba nti goli ki mwana muto. Ate maama wa chicken mukazi mugezi ate mukazi mugumu namwagala nnyo. Yakola statement namuganze ndi muntu mukulu n'ebintu ekyasobola kwogerera wa. Ffe Sayima abantu batukoze ebintu. Otegeera ng'abantu baffe. Naye n'okola ki? N'ogaakulwa obulungi bwa ekyo kankyesonyiwa. Naye nga tulina kye tusobola okukolawo by the way. Very big. Naye n'ogaati. Naye ate mukwano gwange bwa nnyinza obutamwesonyiwa. Kati chicken ye mwana muto simunenya. I blame the dad. Taata walemeddwa okuzannya ki? Loolo ye. Asooka aleete maama wa chicken ne chicken. Batuule abantu abo basatu. Ebyo n'ebibuuzo byabuuza ani taata wange chicken. Ye ng'omwana tomunenya. Gweyagala nnyo okkulira mu bulamu kwaka chicken yazadde abaana. Gwaganya obeera mu bulamu nga tomanyi taatawo. Kanambeemu amwegaana. Ekisemberayo ddala nambeemu mu kusaasaanya obutambi bwa chicken oba obuseegwako tekisooka. Nawe okinako obukakafu ekyo. Ati omwana yakyogedde. Ate asobba nga awaayiriza. Nambeemu mbu ye yasinga obusaasaanya. Kakati ye chicken ekibuuzo kye mubuuza bw'obutambi yawulira bulungi ng'abuzannya. Ffe tuwulira nsonyi. Maama wange yalabye akatambi kange. Naye ye chicken talina nsonyi zawulira. Ekimuluma ye taata okwongerayo obutambi bwe. Ye bwe yeezannyidde. Ne caption omwana omulabi wanyenya ekiwato. Ebadde kyali family. Onanyota maama wo. Okusaasa ffenna bwe tutegeera butegeezi. Nti maama wange ayina ki? Oyinza okuswala n'oswaluka. Naye ekimuluma taata yatambuza ekyensu. Maama we yamubuuzizza okakasa otya nti yabutambuza. Kyetegeeza ne maama obutambi tebumuluma. Naye ng'abazadde abandituuzizza mutabani waabwe ne bagamba naye mwana wange obutambi ng'osusse. Ekiwato tekikutuke. Abongerayo ki? Bongezi. Kyokka omwana tafiiringa guilty. Tafiiringa ashamed. Really, am I the one who is doing this? Kati okutereeza family eyo chicken asooka ategeere nti mwana. Adde mu layini ye. Ng'omwana kwa chicken alabika ye n'ennambeemu benkana. Otegeera? Chicken ajja ensonga za family ye mu mawulire. Asirike.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Kusema official inajo sinzira okubanga atotulaba subscribing akumakutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonajo wanga mu bitundu byensi nkubuzaako nenkwebaza okubiranga atotwegaseeko n'olunaku olwaleero. Kale nzikiza nkutegeeza kuba nafe ba Trinity Love essomero tusangibwa Nyanama ne Bunnamwaya mu Ngobe. Essomero ddungi nnyo ali nkubiriza abazadde namwe abali mu diaspora nti osobola okubanga otwalirayo ddala omwana wo ali bamukusomeseza n'afuuka omuntu obuvunaanyizibwa omwana obanga omuleka ali mudde naye nga ofunamu oteekamu ssente nnyingi nga ate bw'oyagala okukomparinga ssente z'oteeka mu mwana n'ebyo by'ofunyemu ng'olaba tekivaayo gezaako banafu ba Trinity Love ayinza okukuyambako kubanga ate basolovinga ensonga eyo. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Nansana ate ogenda basanga na Kasubi ng'ogenda e Namuŋŋoona ng'ova ku Lubisi booti ya kutambula kama maduuka matono ojja okusanga Rosemary Beddings buli kya mu kisenge balina no packages ez'enjawulo zibakutegeeza nti wandibadde ozettanira ez'abaana abadda ku masomero tukutegeeza nti kuva mu mitwalo 10 mpaka mu mitwalo 15 buli kimu ekyokwebakaka abakifuna ez'abantu abakulu mu mitwalo 35 okwamuka waggulu buli kimu ekyo mu kisenge ekyokubuliri oba okifuna so tunoonyeeko ebisingawo okusobola okubanga ate obitegeera. Nina junior wano buli Monday tubeerawo okusobola okubanga tutunda mu nsonga ez'enjawulo era n'olwaleero mulina ogamba otya? Mwende sina mutawaana Sayimu nebaza nnyo abatulaba n'abatuwa obulango bakama baffe beebale nnyo beebale. Ate lwe mboozi teyafuna obuzibu ku Monday naye abantu babanja sho natuuka ne ku extent eteekayo nooti ku shemu gye nakola tibannange mutusaasire emboozi yafunyeemu obuzibu n'engenda gizzaayo ate babeera abantu balonyi tebeefula bannayuganda bali mwe munnayuganda akubanja tonnateekayo bw'omala oteekayo ate n'atalaba abantu batulaba yafuna mmeka tegenda mu mutwalo ate nga yagendayo leeti abantu batulaba era tubeebaza batufolowinga kubanga byebimu bye twogera bikyusizza obulamu bwabwe. Abalala bayizi bye batamanyi abalala babimanyi naye beebuzaabuza ensi bwete ng'omuntu ekintu akimanyi nga tayagala olina ayagala okulowooza nti byoyogera tobimanyi naye ng'oba obimanyi. Nina shemu gye nakoze ewantu ne mbagamba nti Iran yali Persia naye kabaka w'e Babylon Nabukadineza mu Bayibuli Nebukadneza yayimprisoninga Abayudaaya Abayisirayiri okumala emyaka 4 oba 4. I don't remember. Olina abana nedda Babylon ye Iraq nenga tategedde nti ngambye Persian Empire yali egatta zonna yali tewaliwo borders. Zino borders zetuyina Iraq simanya Israeli zakakubwa abazungu recently, but that all was Persian Empire. In fact
At one time Babylon kyali ekibuga kya Persia ekikulu. But people don't know Ottoman Empire bwe tuba tugisoma present day Istanbul. Edda bagitanga Constantinople. Ekibuga kya Roma. Ekiki Roman Empire no mu East Constantinople kyali ekibuga kyabwe. Kati wejosoma empire zino boundaries tezaaliwo. Era ojja kugenda okusanga Iraq leero nga abasunni Aba-Iran bangi nayo gye bali. Lebanon abasunni gye bali Aba-Iran. Actually bw'ogenda Lebanon boogera nnyo Olufalansa ate basiraamu. Koloni ya France Weebale nnyo. Kati abantu baffe abamu kati ye alaba bano Aba-Lebanon basiraamu ate bangi boogera Olufalansa kati ne yeebuuza. Naye ate Abafalansa baabeerangawo nnyo awo mu Middle East. Era omuntu takimanyi nti custodian wa holy sites ez'aba Christians is France. Because olina okugenda osome ba Napoleon, otegeere ba Louis, King Louis the 16th, the 14th. They were the custodians of Christianity by that time. Nga era be ba defenders of the church. Kati abantu baffe tebamanyi nsi eno gyevudde. Nedda Babyloni ye Iraq nkimanyi kyenjogerako. Ne wano njogera ku Persian Empire. Yatuukanga mpaka Babyloni n'okukola ki n'okuyisaawo. Kati tolaba Alexander the Great empire ye yava Macedonia Greece negenda paka India. You know the empire ya Alexander the Great because he is so forming an empire. Nekuddako Mongolian Empire, nekuddako British Empire, nekuddako Roman Empire, nekuddako British Empire. Katuli mu American hegemony. Ejjogo lya America. American hegemony. Kati je tuli. Ekera bukezi ku machane egamba nti no tugenda kunona. Nga president gwe tetukwagala. Nabadde ndaba oluvannyuma lwa lutalo luno nazzeeyo ne ndaba manyi AI yatwanguyiriza obulamu. Oli akwata emboozi AI n'egikolamu okuzimbira ekifaananyi nga bwe kyali. Abasajja baakwata Saddam ne bamujja mu matiribona g'ennyumba mwe yali asula. Ne batuuka ku extent emujja mu kinnya almost akataana ke yeezimbira. Kati ye mu America. Empuku gye yali yeekweseemu waggulu yateekayo Bikira Maria. Saddam Hussein Omusiraamu yeekweka mu mpuku waggulu ng'ataddeyo Bikira Maria. Nga Abamerika tebayinza kirowooza nti Saddam Hussein ayinza okwekweka ate mu Bikira Maria. Awo ensi weeba yali emutuusizza. Omanyi ebyokwogera byangu Amerika tugisobola naye mala kujja n'otegeera nti yamala kukukyalirako. N'otegeera nti tokola ki togisobola. Naye n'Aba-Iran bagezi olutalo lwe bakoze balugaziyiza bakubye amawanga 10 Saudi Arabia UAE bo bakuba bannamukago anti bateeke pressure ku America. Tabana abasajja bamutukubya. Abasajja mutukubya banne tudde mu nteeseganya. Ate ne waba kuba asinzira mu Iran kye yakola kye nalabye ekirungi mizayo zeraika yali yaziteeka mu ggwanga lyonna. Teziteeka mu kifo kimu. Yagenda ezigabanya. Kati Omumerika yakubye naye tezinnaggwawo. Mpozeko factories zo yazikuba nga zinaabaggwako bugwi. Nga balina nnyingi. Kati bano bakyakuba Aba-Iran ate buli bwe bakuba bano Abawarabu batya. Dubai yokka yakafiirwa ssente empitirivu. Saudi Arabia efiiriddwa ssente amafuta gakubiddwa. They can't continue with that. Andi mugamba nti bamwagala ffe batukube kati ffenna katufiirwe. Okugattamu amawanga mangi yakibrodde kubanga if you want to solve a problem mu psychology olina oteekamu abantu bangi mu kizibu ekyo. Tokkiriza nga lutalo okubeera wakati wa Simon naawe. Agattamu abalala bangi.
Lwaki otuvuma ffe ab'emitwe eminene ng'aliwo omuntu omunene n'alubuukira? Ojja kufuna solution. Ne kati singa Iran alirwese wakati we n'Amerika tewandibaddewo bali touched by the war. Ne kati n'aba Warabu mwebaki nabo mwebali they will seek a diplomatic what? Nagwe nalinga nangama nti bino betuliko yakuwadako naye mu Iran Amerika talina wajja jikwata. Faina bajja maliza bamukube. Nani gwe bakubi? Mu Iran. Mu Iran ye wakubwa. Amaanyi Abamerika bagayina era baki demonstrators. Bakubye nnyo kuba kati ekibuga Iran n'enkuba etonnya yennyini. Jo Israeli etonnya mafuta. Jo Israeli yakubye oluzi lw'amafuta. Bakubye bbiri anti n'Abayirani badde bakubeza Saudi Arabia ne United Arab Emirates. Ate president wa United Arab Emirates UAE yabawoonenza. Nagati balowooza nti United Arab Emirates ensi nnafu. Iran abadde akyayina akalembereza nti bano Abarabu badde tebannaluyingira bajjamu ekkolera ba mercenaries. Bajjamu gulya bali abakaadi. Anti bo kye bamanyi gwe tulabe batabangula amawanga bakwata bukwasi byakulwanisa nga basooka babiwa abali mu ggwanga lyo nga babiwa n'abatakwagala abakuliraanye. Kati ng'obadde olwanisa mu Amerika na mu Israeli nga ne ku ground bakulumba. Ati bangambye CIA yakwata dasene ne training abayekera mu Iraq. Ati be bakaadi. Kati bali balumba ku ground. Bibajja okulumba ku ground. Amerika tasobola twalayo majeege. Tasobola. Buli we batta Amerika public opinion mu Amerika ebeekyuka. Olaba akatta 7 bokka ne Trump ali ku pressure. Batandika okubuuza tuvaayo ddi. Bituyambirawa. Enteeseganya zaali zigaanyi. Naye kati ye kye yasooka okukola Trump kutta komini. Kati buli we yatta komini mu Amerika ne bagamba tuluyingidde tukyasobola kukola. Tukyasobola kudduka kuvaayo. Yasookera ku mutwe naye singa komini akyali mulamu. Baniye tuteese naye. Kati balonze mutabani we. Naye waakufa. Mutabani wa komini esipuli mulidde gwe balonze. Ne Israeli yamuwoningiddewo. Naye tujja kutta. Anti ye Trump yabaga yalina okubalondera. Yalina bawa yatola. Ayatola omupya. Balina omwebuuzaako batwale amannya gawo ono. Ko bali. Israeli yagamba mbu mulambo gutambula. Is a dead man walking. Naina akavaana abaana bannayuganda bo ne balonda ayatola. Omupya. Balonza ni Godfather. Balonda ayatola. Awe navira ku baana b'e Uganda. Buli kimu bakyagaliza waabwe. Alright. Junior, for the very first time abalabi basayima official mu negato ko tukole bwetuti. Obadde mulwadde nina kulabake wa Faruku weekend. Obadde mulwadde. Ndi mulamu. Toyina kikuluma kyonna. Tewali. Awo yinamu any financial problem. Family problem. Ndi mulamu bulungi sina mutawaana sina bizibu. Junior ukimanyi kino weekend eweddeko ng'ensi eri mu kuwa amagezi ku ssente eza bilioni 5. Naye tonnavaayo either kunayo kukuba bituli kubalina ssente kulumba balumba balina ssente oba kuzoogerako. Ssente ezo bilioni 5 bazigaba wendi. Inaabayomba baaliwo. Bazigaba wendi. Neyazigaba His Excellency the President mumanyi. N'ensonga lwaki yazigaba. Engeri gye zijja okugabwamu ne requirements how people will access that money. Tulinda guidance ye. Naye mu bimu bye yayogerako lwaki ssente ezo bilioni 5 yazigaba to promote Uganda. Promoting Uganda. It's broad. Ayinza okukera ku makya n'atugamba mujje tugende tulanga amakolero gaffe akali mu industrial parks. General Sara ayinza okukera ku makya n'atugamba mujje eggulu
Mulange Industrial Park. That's promoting. Abantu bamanye ekiri mu Uganda, bamanye ekiri. obusobozi bwa Uganda okukola manufacturing. Yes. We don't expect abazifunye okutambuza enjiri evuma gavumenti n'okuvoola ebyo gavumenti byekoze. Wabula afuna ku ssente tosuubirwa kuvuma, kuvoola, kuteekawo mbeera eraga nti gavumenti tekoze, n'okugambako, wabula okuwabula n'okuwaana, n'okwogera ku buli bw'enguzi. ekyo bakikkiriza. Buli bw'enguzi era ekyo kyo yakiteekako essira. By the way, yali last remark simanyi oba bakitegeera be nali nabo. President ekyo yakiteekako essira yagamba munyambeko tulwanyise obuli bw'enguzi kubanga ssente ze babba zammwe. Buli we mutoogera bali abali mu kiyungu nga beeyongerako. Bongera kubba. That was a very big statement for people who were there. Omuntu ayinza atya okwogera Nesirowooza nti abakaayana ekyo bakiwulira. Abazikaayanira. I don't think amatu gaabwe gaali maggolo okuwulira. Kye basinza okusoosowaza baali mu kalulu. Baalwana gavumenti eno okubanga ewangula akalulu kaki. Kati bamulya nnimire. Bamulinda bisibe. Bazze okubatwalako ekyabwe. Waliwo ne yagambye nentuuka waawe ne bakwata akazindalo ne bakawooli nga nze bwendi siina bizibu bye nnyinza kugamba pulezidenti. Projekiti eriwo teyawulamu. Tuba oli wa gavumenti oba wagiwagira mu kalulu si gwe mulamwa. Pulezidenti oli wamala okulayira abeera pulezidenti wa ggwanga lyonna. Abata sisi waba NRM. Abatakyali waba NRM. Abeera pulezidenti waki? Wa ggwanga. Ate ssente ezo za kuyamba industry. Si ba individual. Kivula ssente za muyiwa musolo era zijja kubeerako accountability. Era nkulayirira ebigambo bino bajja kubasiba. Kyana ziriko accountability. Abo bonna abalowooza nti bafunye omukisa ogw'okumala amayumba ag'abalema, okuzimba entaana ku bijja by'ewaabwe ezaagwamu. Manya waliwo abazikubidde pulaani ng'omutwe gasinga nfunayo ebibiri. Bajja kusiba. Ssente za gavumenti zibeerako accountabilities, zibeerako anti-corruption. But the best thing they would have done, babatwaleko ekyankwanzi bonna abakaayana. Babasomeseeko weekend. Bali mu ssako. Naye tebamanyi na ssako ekola etya. Okutwala ekyankwanzi kati bakafaananyi nga bonna aba YouTube tubadde mu ssako. Bambala engoye za guliini mukole mucaka. Nawaka moto, nawaka mama. Abamu sife tulina embuto. Ab'embuto. Mujja vaayo muzisaze. Mutegeye ssente ya gavumenti singa. Parade. Galuka mbere. Moja. Acha saa 10. Kuba mukafaananyi omwogezi w'ekibiina. Mutegeere nti obugagga bwo n'oliddamu bagamba nze nina ssente, nze ndi mugagga. Gavumenti si bweko. So gavumenti batwaleko ekyankwanzi basomese. Twasigadde tuli bakkakkamu. Kiwaki oli mukwaki obadde mukkakkamu nnyo ku ssente zino? Essuubi olina lingi oba lyakuweddemu? Anti kakati sayimu siyinza kulwanira kintu nga sinnategeera bintu bisatu. Ssente zo ziriwa? Ani aziina? President yagenda oziteeka ku akawunti ya Sako, ekyo nkizzeemu. Akawunti ki? Eya Sako. Eyani? Sako yaba blogger. Ani yagironze? Ekyo kyasalirwawo president lwagaba ssente. Anti kakati bali bagenda okuteekawo. Bali. President agenda kwata billion 5 azigaye sayimu kwata. Junior mutaka kukyusa statement. President yabuuza, are you organized? Yes. Do you have a circle? Narugamba tulina Sako. Namugamba ina circle. What about the other people bagenda obbawa? Who must do accountabilities? Who must make sure that money? President yababuuza mbateeke mu ministry ki? Mbateeke mu gender, mbateeke mu science and technology.
Nitugamba tuteke mu science and technology. Naga nyenda kola tubakola department. Naga nyenda bawa abantu bange. Yagamba agenda kutuwa abantu be. So there is a lot that has to be guided. From the president will guide the requirements, how people are going to access the money, which people are required, because it's also a question. But content providers bebani. Kubanga buli omu n'awa definition yo kusinziira ku ntegeera ye. Wakati akatoka afuuse. Ku junior Saimo gwakyaza ne Saimo akyaza ku junior. Government ezituwa ejja tudefindingira the target market they want to help. So kitegeeza tekyetaaga kwereega bica. Nti ekizibu abantu baffe bali excited. Excitement yeeboogeza. Tewali kikwogeza na kwereega n'abantu. Tewali kikwennyonnyosaako. Nze kakati ezo sente. You don't owe anybody an explanation. Atategedde muleke. Government weeri. Gwe mulimo gwayo okutegeeza abantu kye tuyita sensitization, which the president will do at a later stage. Anti ne waliwo bayita omukulembeze nga gwela yini person ateebeddemu ssente. But ne line person kibi nnyo okubeera nga you are ignorant. Because even the questions the line person b'ogamba, they also don't know. That's why in the process of okwagala okwedefending, they're also making mistakes. You see, in psychology, they teach us the more you talk, the more you make mistakes. Is they are not the right people to talk about that money. The president will guide. And the people will come from government. Tewali seteze bawa. Ghetto structure yo giraba. Era eriko Major Emma Kuteesa ne General Damulira. Be bali mu kugira. They are there to guide. President asobola kwata $5 billion naga Saimo kwata. Genda ogabanyize banno tekisibwe bate bakola. Sente zibeera ku account nenga ziliko basigenetola abali mu government to give accountability. Sibe gati Junior nkoze account kati nange bampe. Chubura bonna bamemba bajja basaba national IDs. Muzegera waliwo requirements ze bagenda osaba. Citizen wa musoro. Kati muyombera ki? Why are you fighting each other? Are you wasting time? Wennyonnyorako ani akutadde ku muguwa? Bano aboogera. People are supposed to talk. Saimo, buli woyingirira ebintu bya government ezo projects ng'otya ebigambo genda olime. Kwa mu nnimiro yo teri agenda kwogerera nti ettooke lino walikoze eki? Ettooke olirese mu lusuku lyengedde. Oba olitemye likyali tto. Kati some of us, we have learned the art of keeping quiet. On this particular case. Because when I'm posing 4 questions to you. One, yes, more amazigo kuno. One, where is the money? Zebalwanira. Who has the money? Sente ziriwa, ani alina sente. Requirements ki ezeetaagibwa okufuna sente ezo? Weetaagisa ki okufuna ku sente ezo? What qualifies a SACCO? Biki ebireetera SACCO okutuukira nti eyo SACCO esobola oteekebwamu sente? Amateeka agafuga SACCO ge gaki? Amateeka gamu agafuga SACCO galiwa? Kati without that, but which people have requirements to get the money? Bantu ki abasaanidde okufuna sente ezo? Who is a content creator according to government? Not according to individuals. Government yo ya district yo ya content creator yeriwa? Yes, but group ki gye yagala oyamba. Be bakolera ku mitimbagano nga ba YouTuber. Beba TikTok nti buli alina account as long as ali ku TikTok nga akolerako nga gwe mulimo qualifying. Otegera, we must have a clear definition before we start abusing one another. Koja genda ovume akatiba kagenda okudda nga gutoyita. Nga toyita. Kachenga iti baba batekewo omusomo
abantu bagendeko ekyankwanzi. Give these people abaleekaana about the 5 billion a lecture. Mu bbanga lino ery'okwewalabula Bw'okozesa obubi ssente zino osibwa. kubanga nakyo nali kibuuza ssente batuwa za kwewola muzeeyi atuwa kulyako buli za kukola mirimu. we ziba za kwewola nze sikirinaako ate ekyo buzibu kubanga yeyeewoze okuzza akola ki bwe ziba za bwereere muzeeyi tunaddamu okubaako akagambo ke tumugambako. So kakati ebyo byonna process yakatandika. Ne just abantu babadde very excited. I think some of them it's their first time to deal with government. Baba in excitement y'amaanyi boogera kino boogera kiri. Kasita otuukanga mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga osirika. So that's why this week yonna Because era naye ataddewo aba monitoring. hey Tasobola kukola nsobi ze yakola mu bayimbi. Byokulwanagana ebyokuyombagana. So amagezi gemba wa form circles. Buli omu noonyaayo sako gye weenyigamu osirika. nina omuntu yanyumiriza emboozi nti bacomedian waliwo gurupu emu yakola sako yakola sako neteekamu bammemba baayo n'abalala okuva wabweru sente era ne zibasubizwa era nga n'okujja zikola ki gavumenti egenda okukebera nga eyinagana amannya bannayuganda ge bamanyi mu comedy nga tegakola ki nogamba tosobola kubaka ogamba nti nogenda kuwa bacomedian sente nga gano tetugakola ki ddayo kakati eno sako bacomedian gye bakoze bonna ey'awamu kati bw'ŋŋamba ekyo ate kiyinzizaayo eri nti kirabika mukana akaseera twandibadde mu mulimu gwa kusensitizinga na kusomesa abantu bamanyi kubanga waliwo bagamba nti pulezidenti atubadde ku ssente tulyeko. Obutamanya bwe buleese okuyombagana. Mu bonna abayomba n'abasuubira okuba nti bamanyi bannyonnyola abalala tebamanyi. So there is information vacuum. Bali abaali bayomba ku TikTok baali batuufu. They were ignorant. Bo bagamba twagala ssente. Baki twaziwulidde ng'omukulu akola ki? Aganzi bawadde. bakwadde ssente zaffe. Bakwadde ssente zaffe. Kati it's the role of government and this is to teach the others. Kakati gw'ogwawa bw'obanga oli wa kwepuleesinga. Kanende government kyenaagamba president kyanaalagira. Naye alina okukusanga nga bwetegese. Fenna gy'oyinza sako. Musako wagenze. Bampandiisizza. Kati kansirike nende muzeeyi kyagamba requirements ki ze twetaaga to access the money. Who qualifies to be in a sako. Mateeka akyagavuga sako eyo sente zakwewola nga bw'ozzaayo oba zaakulya oba za buli omu genda mu malabizi bubi. So I'm waiting for that guidance. Naye ekisooka wakikoze weewandiisiza mu sako. Yeah, because yabuuza mulina sako. Okay. Biki by'otegedde mu eno wiiki by'olabye nga olina bikusapurayizinze bukyanga ssente ezo zigambibwa nti zifulumye naye bikusapurayizinze? N'abavuma kasuku bamuvumira bwereere. That's what I saw. And one thing I can advise Kasuku is to keep quiet. That's all. Ntayomba nabo. Teyereega nabo bitya. Because waliwo abawulira ennugu nti Kasuku you are spearheading ekintu kino. But is the man who went and labored 2 times to explain to the president. Mirundi ebiri nga yeesiba ku kintu kimu. Nti guno mulimu. Mwe bonna mbadde mugenda mbadde mukaabanga nnyumba ya maama etonnya. Badde temubyogera. Kati waba Kasuku yakyogerako ogutali gumu ogutali ebiri. President n'akiraya. President yamugamba don't bother to explain. What you are saying is true. President yagamba Kasuku nti tolwana. Because we mu promoting ebintu by'abalala nabo babeera bakola ki? Bafunamu. So I greatly thank Kasuku
for having labored so much to explain to His Excellency the President that this is an industry, just like any other industry. It is a job. By the abantu badde balabanga social media abantu b'engambo. Just tuli awo tuleekaana buleekaanyi. Ngera n'emikolo gya gavumenti egimu sebo bajjako aba TikTok ne bateekako aba TV. Mu kusasula bakuza okolera TV ki. But now President yatongozza. Ya acknowledge nti social media mirimu egiriwo. Era mu university course unit eyo bajja gireeta. Digital. Ya digital ki? Creative. Kati ate mwe mugwazi social media kati. Digital marketing. Content creating. So it's really because Kasuku yaraga president and sente mweziri. Kati government eyinza obuta supporting ngo bagambye nti wetuongeramu mu industry tusobola okujjamu sente. Era naga president abaana bano bonna abali wano balya kuki? Ku social media. Kakati we bajje balyako. The president is a good man. Tayinza gana kuteeka muki. So ebyokuyombagana sibira ebyokuba nti bano bavuma ono bano bayivuma, it doesn't add up. Tebina makulu. Kale eyo nno nsonga nkulu ebadde neewuliza ngamba Junior tebamusuulako ekifo ng'asirise nnyo. Ensonga mugitekedde. Kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana wo by'alina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso, tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo, ebyakatemba, okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu. Omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako ate ne blanket ate nga 11 n'ekitundu gogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna towel eno kwetussa ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu. Tusangibwa wano e Kasubi nga wakava mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. Why? Ensonga za chicken wazirabyeko. Nazirabye eza chicken. Waliwo video gye ndabye ate ekiro ky'olwaleero. Chicken ng'agenze mu kyalo wagwada gwe ngene jjajja oba waakika ng'agenze kunoonya bujulizi. Taata wa chicken yavuddeyo. Ne yeegaana ekyokukuba maama we jjajja wa chicken. Chicken n'adduka mu kyalo anoonya obujulizi obukakasa nti Nambemu yakuba maama we. Nambemu yali ku show yaabwe ey'emboozi mu kati. Yavayo n'aleeta bwino nti chicken ng'ali ne buloogo omu baatuga omuntu emunyonyi bamubbako $3 n'ekitundu. N'asembeyo okuwulira nga oyo gwe baatuga ayagala kuvaayo kwogera. Tosobola kuba na family nga taata n'omwana entegeera yaabwe y'emu. Olowooza n'atambula. Nze I don't blame chicken. I blame the father. Gwe Sayima osobola okudda ku channel n'okubira maama we essimu mu nsonga za family. Ebintu byonna ebiri wakati wa chicken, they happen to all families. Buli family erina ebizibu Sayima. People have worse problems. Zena family awo omuvubuka yazadde muganda w'omwana. Bana basomero. Oli bamuleeta kuwumuli nga yabaga mugende wa jjajja mu mukole ki? Muwumuli. Ate oli teyafuneseza munna olubuto. Kati family ezisitaaka. Omanyi passports eziremedde awo ku immigration nga just nti
omwana bamuzaala maama we yamuzaala mukojawe nga batyo ogenda obbijjayo taata otasobola kubeera Ssebunya nga maama we yenna Bunya. Yes. Sayima family zirina ebizibu. But the problem with chicken is family, it is the dad. Taata wa chicken namba emu si muzadde. Omanyi waliwo okuzaala n'okuba omuzadde. There is a difference between you giving birth and being a parent. Obuzadde buvunaanyizibwa. Responsibility. Oyo mwana chicken talina respect gy'awa taata we. Ate ne taata talina respect gy'awa mwana we. Era chicken namba emu amuyita namba n'engeri gy'amuyitamu. Because mu bulamu bwa chicken talina impact ya dad. Nawulidde abali mitwalo ena taata we gy'akamuteekamu. Fe abalabako chicken nga yakajja. Kati omwana talinayo kyagamba nti mu bulamu buno bwemmaze obw'emyaka 24 my dad has an impact. Talina kyabala kutaata. Omanyi mu well-being y'okuza abaana, all parents have a role to play. You can't neglect your role as a dad and expect to play it in the future. Nze nina wano abaana bemmanyi bakoze zi graduation aga kitaawe talinnyawo. They are celebrities who don't talk about their fathers. Abalala bajjajja baabwe, abalala basenga baabwe, abalala n'omugaana taata wo ye nga tomwogerako. Because they have had experiences. Bad experiences. Kati namba emu ensobi ze yakola emabega tudde ze zimunoonyereza ng'omuzadde. Atuuse ng'ayagala kubeera a parent naye nga teyakizannyirawo mu ntandikwa. Because ze bwe nawulidde maama wa namba emu by'ayogera ne jjajja wa chicken gwe yakyazizza azaala maama we. Bano bonna bakadde. Tebalimba. You can see a very big problem in that family. Naye ng'obuzibu buva wa namba emu taata wa chicken. Ekisegedde mpulira. Tosobola kudda na mutabani wo ku live ne mwereega. Gwe ng'omuzadde osirika ki? Ate namba emu agamba ekyamugjeeyo kumuwaayiriza nti yakuba maama we kyali ekifaananyi kintu kinene. Baali ku live nga beereega ne beerangira ebintu bingi. Ono naye ogamba chicken ogamba namba emu nti yakuba maama we, namba emu yasooka naye ku disrespectinga maama wa chicken mukyala we. Era maama wa chicken mwebaza bambi. Yayogera bulungi yabuuza chicken mwatuuse muti eyo. How did you reach to that level of you being on a live with your father? Mutandika okuwanyisiganya ebigambo. Kibuuzo nno kikulu. Mwatuuse muti aki? Kitegeeza waliwo ebintu ebibaddewo ffe ate bye tutandise kati okutegeera obutegeeze ebiri wakati mu famire awo. Wakati wa namba emu ne mutabani we. Ebitalaga buzadde, ebitalaga mwana. Kwaka chicken ali ku level yemu ne taata we kitali kituufu. Era yamuga namba emu. Mwana yagamba tata gwe namba emu wakuba maama wo. Sina jjajja wakubani. Nekanze maama wo nsobola omukubira gyali n'embuzi kati. You can't have such a language when you are talking to your father. But even the dad has felt respect himself as a father. Namba emu alina okudda ku kifaananyi ky'obuzadde. Chicken yatandika omulabanga taata. Ate naye chicken n'atuuka n'okusaba taata we DNA. Namba emu baamubuuza ekibuuzo kimu ku live. Chicken yamugamba gwanzaala. Because ffe we tugenze tukula mu nsi. Everybody must have a belonging. Baako gye bakuzaala. Baako gye bakuzaala. You don't know you to be in Kampala. Ng'oli mu Kampala muno. Ng'omanyi nti ninayo sister ne brother. Ng'omanyi abantu bali mu Kampala wano. Nga tayinaayo wa family. Yeemagaza bwemagaza. Simon nze nafuna accident.
Abantu abasooka okutuuka yali mamange nabaki baganda bange. Otegeera? Kati everybody must have a belonging. Chicken is missing that part of having a father. Because if taata we neeyisaaye ku bonna ku chicken ne Nambemu kuliko ayina okulaga nti muntu mukulu. Naye nawulidde bubi nga Nambemu ajja ey'essimu akubidde maama we. Amugamba maama, wamma nakuba. Really? Is that necessary? Do you solve problems? Do we solve family problems on social media? Wallahi singa Nambemu yava ku live eyo n'agamba chicken nze ndi kitaawo sobola kwereega ki nyezi twandigenda musajja ono ategeera naye ate mu byonna ebigenda maazi ate maama wa chicken yalaga nti ategeera nnyo era omukyalo oyo ali ku buzibu katosobola kuba ne chicken ng'olina Nambemu. That woman deserves a medal. Mama wa chicken byagumidde bingi naye chicken ekimuluma Nambemu engeri gy'ayisaamu maama we kati nkuwa solutions in all this thing. The whole problem is originating from the bad relationship between the mother, mama wa chicken ne Nambemu. Nagamba kyava maama ateeka ebigambo mu chicken. It is nakyo abaana abalenzi balwanirako bamaama baabwe kiri nakyo. Era chicken waba alwanirako nnyina. I'm behind him 100%. Arwane. Go yagala nnyo maama bamuyiseemu amaaso. Sandi kyagala. Gwe kikusanyula. Kati ate chicken lwaki waba alwanirewo omugamba. Nambemu yalina okutuula wansi ategeere nti muzadde. Bamuvuula asirike. Avemu si kumuvuula yayeetadde respect is two-sided. Saimo oteewa kitiibwa teri agenda kikola ki kikuwa. Nze Nambemu yakoze ebintu bisatu ebyanneewuunyisa kubira maama we ssimu over family matters. Ebintu bya family tebiwulirwa abebbali biwulirwa ba family nga batudde. Family solves the family. Kalife yabadde atuteerako ku loud to prove what? Ntitakubanga ku maama we. What if it happened nga maama we amubikirira? Kati luno olutalo kati ne maama wa Nambemu naye alwanirako mutabani we. Naye oli muzzukulu. Ati va mu by'obuzzukulu. Bano maama wa chicken alwanirako omwana we. Ne maama Nambemu naye yalaze. Nambemu omusajja omukulu akutte ne maama. Mukazi wattu yalinza okuyadde na mu nnimiro. Kani ng'omukadde omuzzamu ebyo. Tikubaamu gwe n'omutabani wo mwenna temutegeera bulungi. Mwerize ku live. Kati omukubira omugambe ki. Ate ne chicken neera n'akola ensobi ne n'agenda ewa jjajjaawe. Kati bano bakulu na bakulu. Maama wa chicken. Jjajja wa chicken azaala kitaawe. Ne jjajja wa chicken azaala maama we. These are big people. Family kwetuula. Nze you will never find my grandmother more namatovu ngayogera ku nze omulimu gwa jjajjaffe kutuza abazzukulu wetuba tulwanagana nga tuyombagana kwayeta banaludda nze jjajjange mmole takyalapa naye bwakwatako bw'ati ategeera nti amanyanyaze ono junior ono gundi kati toyinza kusanga ne bajjajja nabo bakatiriza ebitabangude ki yali mwavu kwana gye yagenda yali asula mu baganda be. Was that necessary? Chicken okutyo ogende wa jjajjaawo oba yazaala maama we jjajja atandika okutyoboola taatawo atugenga bwe yali omwavu ng'asula na mu baganda be. I think chicken you are not helping this situation. And let me tell you chicken, it is very bad for people to discuss your family. Bo Nambemu yeebuuze bonna be yabadde nabaawo ku seeti basakozi bo basobola okwira bamaama baabwe amasimu ku mpewo kwabo bonna be yabadde nabo Nambemu akyebuuza kuliko asobola okubira maama we essimu ku mpewo n'amuteeka ku lawudi. Ekyo twali tubagamba nti omuntu aba afiiriddwa
muweemu ki space kati bannaffe abamu baamala kufiirwa ne bategeera obulumi bwaki era mbalaba boogera funa ebirooto jjajjange yannuma kubanga naawe otegedde kufiirwa amagezi gakuweebwa munno nga ye tannayita mu kyolimu. Simon, it is very easy to advise somebody. Nze mbadde mu bintu bya family ebyo mbimanyi. You're a victim of I'm a victim of family that, problems. of family problems. But if you want to solve family problems, keep quiet. Family tebagitereza nga bw'otereza bufumbo nti oyombye ne mukazi wo. Family tebagitereza nga bw'ogaa nti nyombye ne Sayimo. Chicken ne bw'afiira wano eri yeewaabwe gye bajja okukola ki? Omwana gwe yazadde n'omwana n'omutuuma erinnya. Exactly. Jjajja nnamba emu. Kati chicken mwana muto era maama we yamugamba nti goli ki? Mwana muto. Ate maama wa chicken mukazi mugezi, ate mukazi mugumu namwagala nnyo. Yakola statement namuganze ndi muntu mukulu n'ebintu ekyasobola kwogerera wa. Ffe Sayima abantu batukoze ebintu. Otegeera ng'abantu baffe. Naye n'okola ki? N'ogaakulwa obulungi bwa ekyo kankyesonyiwe. Naye nga tulina kye tusobola okukolawo by the way. Very big. Naye n'ogaati. Naye ate mukwano gwange bwa nnyinza obutamwesonyiwa. Kati chicken ye mwana muto simunenya. I blame the dad. Taata walemeddwa okuzannya ki? Lolo ye. Asooka aleete maama wa chicken ne chicken batuule abantu abo basatu. Ebyo byonna ebibuuzo byabuuza ne taata wange chicken ye ng'omwana tomunenya. Gweyagala nnyo okulira mu bulamu kwaka chicken yazadde abaana gwaga nnyo obeera mu bulamu nga tomanyi taatawo kanamba emu amwegaana. Ekisemberayo ddala namba emu mu kusaasaanya obutambi bwa chicken obw'obuseegwa akotte ekisooka. Nawe okinako obukakafu ekyo. Anti omwana yakyogedde. Ate asobba nga awaayiriza. Namba emu mbu ye yasinga obusaasaanya. Kakati ye chicken ekibuuzo kye mubuuza bw'obutambi yawulira bulungi ng'abuzanyi. Ffe tuwulira nsonyi. Maama wange yalabye akatambi kange. Naye ye chicken talina nsonyi zawulira. Ekimuluma ye taata okwongerayo obutambi bwe. Ye bwe yeezannyidde. Ne caption omwana omulabi wanyenye ekiwato. Ebadde kyali family. Onanyota maama wo. Okusaasa ffenna bwe tutegeera butegeezi. Nti maama wange ayina ki? Oyinza okuswala n'oswaluka. Naye ekimuluma taata yatambuza ekyensu kye. Maama we yamubuuzizza okakasa otya nti yabutambuza. Kyetegeeza ne maama obutambi tebumuluma. Naye ng'abazadde abandituuzizza mutabani waabwe ne bagamba naye mwana wange obutambi ng'osusse. Ekiwato tekiikutuke. Abongerayo ki? Bongezi. Kyokka omwana tafiiringa guilty. Tafiiringa ashamed. Really, am I the one who is doing this? Kati okutereeza family eyo chicken yasooka ategeere nti mwana. Adde mu layini ye. Ng'omwana kwa chicken alabika ye n'ennamba emu benkana. Otegeera? Chicken ajja ensonga za family ye mu mawulire. Asirike. Amaka gano tugakoledde ki? Ze amagezi gempa. Baka tumaze okulaba omutabani mumalirivu okuswaza taata. Ne taata akane mumalirivu okuvaayo okwanika omutabani. Kati tukoze tutya? Levo gye tutuuseeko nga buli omu ayagala okuswaza munne. Nkuba omulanga eri maama wa nnamba emu. Jjajja wa chicken. Ayite mutabani wa amubuulirire. Nnamba emu. Maama wa nnamba emu ayite nnamba emu amubuulirire. Amubuulirire abazadde beeyisa batya. Abaana abakuze nga ba chicken balireetinga batya nabo. Ko mwana bw'akula you must engeri gy'olireetinga naye eyawukanamu ne bana abaana b'obeera nabo ewaka b'okyagulira ebyokulya. Kati ne maama wa chicken naye atuyamba atuuze mutabani we chicken
amuzeemu ku mpisa. So omufunze buli omadde ku lujja. Buli muzadde abulirire omwana we. Maama wa nnamba emu atuyambe abulirire nnamba emu. Ne maama wa chicken naye abulirire mutabani ki. Emirembe gijja kuddawo. Beta kuzza mu kisaakaati. Lutalo lw'abazadde kubo bonna bayise ba maama baabwe babalwanireko. Nnamba emu naye yakubidde maama we. Otegera? Poze chicken bava ku live. Chicken yasooka okudduka ewa maama we. Ewa maama we. Ko nnamba emu nange maama wange akyali. Nange wange akyaliwo kamukubire. N'amukubira. Kati olutalo lugenda kuva ku mwana ne taata ludde ate ku bazadde. Kubanga kakati ate ebigambo jjajja wa chicken bye yayogedde oli azaala maama we. Nga nnamba emu we yali omwavu. Naye ekyaleetedde ebyo ne maama wa nnamba emu jjajja wa chicken naye yakubadda chicken n'aga nti oyo mwana baamuleeta wano nga mukulu. Chicken mwana baamuleeta mukulu tabamanyi. Abeeri. Saidi ya nnamba emu. Chicken si mwana gwe baakola ki? Si muzzukulu gwe bandiyagadde. Si muzzukulu gwe bandyagadde. Okubeera naye. Era ye maama we yamuleeta mukulu nga chicken mukulu namugaba ne bakola ki? Bakuzaala. Wabula nabo mu kwogera kwa jjajja maama wa nnamba emu tebakakasa nti oba ddala omwana oyo bamuzaala awo. Naye maama anti alinaako eyakoze. Bamubuuza taata wange yali namugamba sooka ojjeko galubindi. Maama akayeesigisa maaso ago. Aka amaaso ga chicken gafaana. Kati maama wa chicken yamugamba nnamba emu ye taata we. Ye bwe bamugamba nti maama ani taata wange namugamba ajjamu galubindi abantu bakulabe. Yamugamba nti nnamba emu. Santi yenduze yagamba ekifaananyi bw'okiraba. Maama wa chicken abeere straight forward. Ate DNA chicken gyayagala okukaka taata we bagimuggyeko. Chicken yagambye ngenda kuteekako kooti oda. Awe ngambira nti maama wa chicken ayite mutabani wa mubuulirire ne maama wa nnamba emu ayite nnamba emu amubuulirire. Bano bonna beetaaga okuddayo mu bazadde baabwe taata n'omwana babuulirirwe. Egenda tuwoomeranga nnamba emu poliisi emukabye kapya. Nnamba emu asasula mu ddwaliro nekomawo nga si ye taata. Nakyo kisoboka. Nnamba emu ayinza okugenda n'asasula abasawo n'agamba nti mumponye olumbulugu lw'omwana ono. Kati olaba chicken bwe walwanagana ne DNA. Anna Uganda eno oseka bw'okaaba. Nga tumaliriza. Amazzi gazzeemu oyingira mu basuubuzi. Solution y'amataba. Okay, we registered some success. Okusinziira ku mwogezi wa KCC yagambye ennaku zino amazzi geetaaga eddakiika 7 okuba nga gawedde mu kibuga. Which is a success. Ne challenge eriwo ti amazzi gayingira mu bizimbe by'abasuubuzi. Ama yakola omwala ogwo bulungi nnyo era tumwebaza. Tumala gwe Nakivubo gwakolebwa bulungi nnyo. Ne the problem is negiri emyala emirala KCCA ino gikola. Tetunoolya gwa Nakivubo gwokka nti gwakolebwa. Kuba amazzi gava eri waggulu ku Palonia Mall eri ku CPS ate era si Nakivubo wokka nti amazzi gye gali Kampala yonna. Because nabaddeko awo Rugogo nga nawo wakutte. Oasis wakwata. Wane Nateete nawo bakaaba. Wali kunoza ni bypass nakyo kiyitirivu. So the whole Kampala drainage system, KCCA must develop a plan to see that negiri emyala egisigadde bakola ki. Wadde guno gwe Nakivubo gwakolebwa. Era tegunnajjula ku mazzi. Tegunnajjula ku mazzi. Naye giri emirala. Kubanga bwe gava agava Namirembe Road agava eri waggulu gonna gasibira wali ku mwala gwe Nakivubo. Twetaaga emyala egigenda nga gigapiikinga. Twetaaga emyala egigenda nga gigapiikinga. Okendeeza ku bungi. Okendeeza ku bungi bwago. Kubanga analysis yange bwe yabadde. Buno bukyano bwe baatema obugatta ku mwala omunene. Amazzi we gajjanga mangi butwala. Naye obwogeraganya omuwendo ge butwala n'ago agali waggulu. Tegasobola kulemesa flooding at that particular period of time. Segeza nti amazzi gajja kujjula. Kyovula nti bagambye nti mu ddakiika 7 bo bazo okugamalawo.
giri gye gyetaaga okukolwa giri emirala kubanga kuwaase Sserugogo nagwo gwe Nakivubo wali wonna Success Motors weeri bayitawo batyawo ng'ogenda Igondi ekyambogo wonna mazzi. So the whole Kampala city was affected, not Nakivubo alone. That means KCCA must develop a plan to see that the whole drainage system nebo tulakola omwala gwe Nakivubo nga gwakolebwa nti mulungi ne gava wangi tegusobola kugamira mulundi olwokuba nti giri emyala emirala tegisobola kutwala okitegeera. So it is just to develop a drainage system okulaba nti negiri emyala gikola ki so that guno omwala tegubeera overworked. Abantu bana bakoseddwa ni ayino basasula. Amusi yatonyesa enkuba. Tulina ministry ya natural disasters ebijja bikoze eki ebigwate biraze kamu tusi yakuba simu wakatona nti banne kati gitonyese even before floods have been in Kampala. So the Ministry of Disaster Preparedness will see how they will be compensated. Nene enzimba y'ebizimbe mu kibuga ebimu by the way si buli bizimbe tibifulaadinga amazzi gatonye si buli kizimbe olw'enzimba basimaze go down wansi. Ebizimbe ebimu baabisima bitandikira wansi kati gabiyiikamu. Naye nga planning system abagaba plans era njakwebaza President Museveni yatadde kati ebiragiro by'okugaba plan by the way kati bikakali okufuna plan okuzimba mu kibuga byonna poor planning because the first wansi mu bizimbe ebyo basement sezo bazigale musisayinza oyita. In fact kibandikoze planning nti fule ya wansi ebeere parking bikitera okuba ng'ebizimbe bitandikira ki oba warehouse netuyinza kusanga nga amaduuka gali wansi mu ttaka kati amazzi nawe gaba gatambula era galina okugendamu because muli mu basement. Kati ne planning y'abazimba ebizimbe ebyo nabo tebaakola bulungi. Kati kesisi erina okutegeera nti bwe tuddamu gaba plans parking yebeesooka wansi amaduuka gatandikire ki gave ku level ya wansi amazzi we gayita. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ekyokubiri n'ebizimbe byennyini tebiyina drainage system yabyo tebimira mazzi gayiika ekivulu kya amazzi gandibadde nga bwe gakka wansi waliyo pipes egagatta ku mwala. ekyo kyo nga bano abakola omwala kibaali tebalina kitunamu kukimanya baga bannange tugenda kukolawo piping ng'amazzi agava ewammwe gakatta bwe gati. But if bannyini bizimbe ebyo nabo tebali cooperative goyagala gavumenti ebakolere n'ebizimbe byennyini nabyo tebirina drainage system. Olaba nene ennyumba yange naye oteekako pipes nti amazzi go bwe gavaawa ku nnyumba ate tegakuba kisenge kya neighbor gatambula. N'ebizimbe tebiyina biyiwa ki kati ebizimbe 50 bwe babiyiwa amazzi mu luguudo oyagalagalage bw'ogattako agava mu bbanga agava waggulu eri kati ate to make matters worse ebizimbe bino birina amaduuka wansi mu basement era amazzi galina yingira buyingizi kwenzimba yali ya kisiru ekizimbe kisitulemu parking yebeesooka wansi amaduuka gakole ki gaddeko. Tulabye wano nga n'omuliro bwe gukwata okuzikiza ebizimbe ekizibu water hydrants babuzimbako dda olaba nga ka water hydrant n'akazimbako kati. So KCCA must have a plan. The problem is not it's the drainage system of Kampala, all of it yonna nfu wali kukwenezewa amazzi gakwata wali Namasuba ku Ntebe Road nayitawo luli tewagala era nayo amu ye yazimbayo omanye ekibeere Namasuba awo
ate gali mangi kati n'olwekyo tetunenya hamu. No, we must now have a system of the city etambuza amazzi gano. Omwala gugayiwawa bwe gatambula bwe gatyo gayina eri gye bagayiwa. So ebyo byonna, but these are colonial problems. Bizibu by'abakulembeze b'amatwale be babituleetera, because the geography of Kampala is a swamp made up of 7 hills. We get another city. Tugenda Nakasongola tuzimbe ekibuga ekirala. Waliwo ebintu ebimu nga Kampala tebikyadda. Ayi boogezaako kati okutereeza olina omumenya. Yemiranga egiri ku Owino. Olina omumenya ebizimbe. Buli woogezaako tereeza Kampala obaako gw'olina onnyigiriza. Okitegeera kati gyemiranga egiriwa? Mu Owino. Kati olina okutereeza ekibuga. Naye enkulaakulana ejja with a cost. Kati drainage system ya Kampala ogitereeza obulungi. Eri gundi y'erugogo olina ovaawo Forest Mall. Awaddewo ki? Ati bazimba amazzi we gayita. Molo ya weetudde amazzi we gali gasala. Nga gaddawa. Kutukimanyi nti ne Centenary Park yonna zayinanga drainage system. Naye kakati ne Centenary Park muzimbyemu. Walina nno okuyitawo flyover. Ekizibu kya Kampala y'abanene. Buli wookwata waliwo empologoma. Olaba ekibangiriza ekiri awo ekinanye ku Electoral Commission. Awo wonna waliwo abaaliwo. Abeeno be baadoza be baalema. Ndina enguudo z'endabye bazimba. Oluguudo ne likuba ekkoona kuba ekizimbe ky'omunene kiri mu luguudo. Kati oluguudo ate lwe lulina okuweta luziviira ekizimbe. Olw'emmanyi. Nawe waliwo lw'omanyi, nange waliwo lw'emmanyi. Nane mbuuza eyawa pulaani ono teyategera ate eno road reserve. Ngamba omukulu yagendako mu State House. Sibimanyi ebyo. Ebyo genda mu sibimanyi. Bangamba. Programu eno ekome wano. Beera bulungi.